utaweza? Government yake jeshi alishindwe. Kushindwa na haribu. Pole pole. Acha bila shukrani. Kumkwata. Jeshi alishindwe, kushindwa haribu. Kwa kweli. Amanya gange nze F9 Kalifani Kasulu veteran X. Nsanyuse nnyo nakulwaliro luno okulaba nti nkyazizza baganda bange benabonaabona nabo ntambula nabo ntulya empengere ntulya ennyonza enkuba neekuba omusana ne gwaka ntulya amaliba ensekere neziruma netuyisibwanga ababbi oba twayisibwanga ng'ababbi naye nga tulowooza nti tugenda okukola kijja kutuyamba ffenna naye twalabira awo nga ffe tubiriddemu awo ogw'obusima ebbumba. Neebaza muganda yange Gita pamoja ne bannange abasituse ne bagala tulaba omusajja oyo abammanya ebbanga ne basituka ne bajja ne bandabako ne balaba bwenfaanana. Kale ekyo kindaza omutima gwaffe buli gwe twali tuyina kitegeeza ogwo omutima gusigaddemu ffe teguli mu bantu balala. Era niyanziza buganda bange niyanziza nanko kemusitudde ne mukaleeta ne kava mu nsawo yammwe temuli bulungi nganze nange era siri bulungi era ndi bubi naye musitudde kemusitudde muga nti tulina okutuka omusajja ono tumulabe nako ketugenze nako. Alhamdulillah Mungu abaddizeewo buli muntu waddiye nabagamba nakugamba sirina bigambo bingi byensobola kwogera nze okusinza ku busungu bwange bwe nina ku mutima gwange. Mukulu wange Kabenge yafa ali akuba moto ayitesi naleka abaana muto wange wamala ekifeesi kutubakakama yafa aleke ennyumba ya kitange baagibambulula nasigalawo omundi mulema sina gimpaagira sina gumu kakati mba njogera bika ebingi byange mukamange bikomyawo wabula nga neebaza nnyo kiva ku ntobo ya mutima gwange okulaba nti musituse nemujja nemundabako. Naitwa Lieutenant Kalifani Kasulu veteran. Lakini leo huu nimeona kwamba nimepata maajabu na namshukuru sana Mungu kuona kwamba na amekubali kusanyike hapa, na nimeshangaa kuona kwamba wenzangu pata tabu tuendelee mpaka wamekuja wakati wananitafuta mpaka nyumbani kwangu. Hiyo namshukuru sana na nawashukuru sana. Cha pili nashukuru sana Gita kuhurumia, yaani Gita bado ana roho yetu ya zamani ya NRA. Hangekuwa nayo ujitu ingekuwa vibaya. Yaani mimi nilikuwa karibu na haga dunia, lakini maisha yangu kuyaona siku hizi ni Gita. Mimi nilielezea sina mambo mingi sana kutokana na usirifu ambao ninao. Sina mengi ya kuzungumza zaidi kwa watu, isipokuwa na shukuru wakadogo wenzangu ambao wameamua kunitembelea, wakanibebea chochote, wakaniletea. Yangu ndio hiyo.
Asante sana. Bannayuganda mwenna abatulaba twasazeewo nga bakadogo bemulaba wano bonna kuva ku afande waffe Kasiriivu yayingira obuyeekera kyana mugumu ng'alina emyaka 13. Afande Kasiriivu ono gwe mulaba be baatumentali nga twabasanga mu nsiko ate ne batubeerawo ate ne batwagala nnyo kubanga be basajja bemulaba Apollo Maruf bamugenzi, Julius Aine mugenzi, Afande Kifuba mugenzi, Afande Kazigo, ba Kikomeko, bayiga, abasajja bemwe ba Septimba, ba Bruce Muwanga, ba Kurufu Magala, ba Kagwa, mumanyi mutabani wa Kala wano kutane mutundu ebikibikyebye. Basajja abaali bakube mundu bayatola. Abasajja bamutalamu baani abasajja abaali ab'amaanyi ennyo Bamule Muwanga ba Kakebe abasajja abaali bawulikika Walusimbi Dwadwa Walusimbi Joseph abantu bangi tutuza kubamalayo Basekabembe ba Kanankulya ba Lutagonya Balubale abasajja bonna bamondo bali hona bangi bakamuntu ba Pecos Kuteesa kugatuyinza okwogera bali abasajja twalinga family yadde mulowooza nti abamu bagamba ba Westerner. Yes, baali ba Westerner naye ekiseera ekyo nga tuli teamwork, tuli family, tukola ekintu ne batula ne batubuulirira abasejjusa baali bakayindo tafiri bemulaba abajimuwezi ne batugamba bwe tutuuka e Kampala abasajja ngolaba balinga bazadde baffe tuve ku byabalaalo tuve ku byabanankole nga tula tuli ba Luganda. Abaana abato bano bemulaba wano bonna myaka 10, 12 paka 14 which means twabera defiled nga boga nti omwana muwala muto nga bogamba wazi we are raped naye tugamba nekigendererwa ki batugambe tujjako abakyoli n'abalango abonoonye Uganda. Yes, mwalaba embeera bwe yali Pandagaali abantu abafiire Luzira be bayiwanga mu Victoria genda ku road block y'ensimbe abantu babatemangako emikono nga talina mutwalo mu ngalo nga bakutemako omukono genda ku mabanda wane Matugga abantu abattibwa mu village mulaba wansawo wansi wakatale ka Mule Muwanga ke baateekaawo ng'ekifaananyi naye wansawo ndowooza mujjukira nga tumaze okuwamba awo na bwali budaala nga balaba nga bbiriŋŋanya naye nga buwanga bw'Abannayuganda bakitaffe basisita baffe bamaama baffe kubanga abasinga tetulina bazadde kyova olaba nti ffe eddoboozi lyaffe ligenda wa Pulezidenti Museveni tumugamba oyinza otya okwerabira abantu abakutuusa. Juzi mwamulaba agenze n'akyale wa gundi Brigadier ani ono Basilio Olalo Okero ba president abaliko balutwa betwajjako mutabani we Okero Olyema minister is a foreign minister munene sente nyingi abaana bobote bakaki bakena bawalabe simanyi bakyala baabwe ba Omongi bagagga ne kati ffe tuli wano nga mutulaba embeera gye tulimu yeeno muganda waffe ali mu kaluumu kamu mitwalo 10 azinoonya nga taziraba obwana buto buli wano kwegamba embeera naye twasalamu ne twekolemu omulimu bakama baffe tubabuulidde Bafande Kayanja Bafande Mugira Bafande Koleta baani Afande Sale ono yegulaba yasitula Afande Sale Bukalabi Afande Sale mu mubiri gwe mulaba mu abagane mu jail center abayimbi bati mulimu obugogwa buno bwebibo ne bakuba wali nga twakolanga kusomera bajjamu obugogwa kano Afande Kizabesi ya saluti yuwe yayiwa n'otunga Sale ono yaliko kumukusitula yali mu kumumulisa ne torch Bukalabi group gye bakubire Bukalabi owulidde yaliko naye ogana wira Bukalabi Afande Sale Bukalabi otalo Kabamba na Bukalabi Kabamba Bukalabi Masindi ataka only that ninga twali wamba Lwejema basejjusa everybody twakola which means it was a teamwork tujje ku government nichi tukwase nako Kalyango mwala babo yafa bamuzika ngembwa netuzika Kalyango naye kati munnafona alwadde omugongo empizi zakyuka amagulu bagakuba amasasi gali mu byuma byayitako ne bamugamba bamutwale mu ddwaliro eddene eddwaliro lya International Hospital mulabe Nakasero lyaffe Afande Mbonye yali PS wa defense ezo sente zava mu defense kubanga sente zaffe zonna basaleza increment buli budget fumate batuwa sente tusigala ku mitwalo 14 tewali increment sente zonna ne bazikuŋŋaanya naye okutwala mu Nakasero Hospital bwetaba baluwa ya President Museveni
gwetaba baluwa ya CDF muwozi kali Rugaba tegenza kwa admitingayo tena minister ayinza kugamba nti omwana ono yaleta government katumutwalewa Sergeant Kazungu yali avuga afande lwejema itapunguza na okufa bamutwala nakasero naye baluwa yavawala nolwekyo tulumwa naye twasazeewo tugamba twekuŋŋaanyi nga bakadogo ffe tuyambe munnaffe n'olwekyo tuli wano okulaba nti munnaffe ali mu mbeera etyandibadde ennungi nga ffe abayita system eno ligimu yaffe tulinamu stake abantu bano bumulaba abasinga bafuna emitwalo 11 mu 92 president n'agamba babawe ssente naye otuuka mu ofisi za pensoni bagamba tubikolako ne bajjuza foomu naye ng'omuntu yandibadde bwati abaana baabwe ne batasoma abaana baffe tebasomye twandibadde ne balooya twandibadde ne badokita noga kale kandwadde emmotoka nejja neeta sukaali nejja neeta enkota y'ettooke naye tewali ffe tulinganga bintu tweyambe baganda kwerwanako bane bonna abantu mulaba Luweero kati ate waliwo ab'e Masaka waliwo Mubende waliwo Kiboga kubanga mwonna mwe mwava abaana abawamba gavumenti eno Mpigi disitulikiti ezo nnaze mulaba naye olaba bwe tuligera mu z'ofiisi z'Abaluweero abaziwanako tebatuyamba tubikolako president tanna kufuna sente 40 years tanna kufuna sente n'olwekyo tuli mu kifo kino kulaba mukulu waffe Kasiriivu kituluma yafiirwa baganda babiri bali mu ttaka abafe abazadde baafa n'olwekyo bano baganda baffe bonna ono mukulu kwagala kwe Kadogo ono mukulu Nyanzi Hussein Kadogo ono mukulu Musi Kadogo ono mukulu Saalongo Sentongo Kadogo ono mukulu Kasi Lubwama Kadogo nze mumanyi bulijjo pirika gita musoka ate yantama nze nakoleza omumuli n'olwekyo nsaba buli omu ayogere ku kyayogera okulaba nti tutuuse eddoboozi lino ne bakamaffe bakakase kubanga mujja kulwala tujja kujja Nakasero tugali tuze kulaba afande gundi kale batukube emiggo batukube tia gas nenga twagala kukulabako afande general kiki ate kiki ate ndibube bampe komata bapereza mate tujja kubanoonya je muna mpozi yindi yobaga kan naye bwe banga Uganda tujja kubanoonya tubalambule n'olwekyo tusaba omulanga go tukuba muveeyo nawo vige Prado gye wano olabe Kasiriivu kubanga emirembe gye muliko 81 Kasiriivu emirembe gye muliko Apollo Marufu emirembe gye muliko Banigadde Aniri emirembe gye muliko Bannakabaale emirembe gye muliko Bannasaazi emirembe gye muliko Babisaso obwana obuto naye mukoma baali bakadogo kyetusomye tetulina kyetufunye mwatulimba bingi ne tuguma tulwanya entalo zonna bafande Kagame bali safe bagalanga baabo bafa balituuse ewaabwe bakabira baabo tubatuusizza but we abakozesa amaanyi gaffe gonna we are like rats we are dying like rats n'olwekyo President Museveni ba generals CDF mwenna ba minister bali concerned bafande gimu mwezi mujjukire be mwali tunabira ku bitogo tulya maliba wamu bafande kaliro tafiri twalyanga omutokoto wamu n'olwekyo baganda bange buli omwe awe akagambo kawaayo then bategeere nti ffe tetuli bulungi kuba teri ali wano ng'ali bulungi ekyo nkwera mukukisuubiza enkwebaza webale kufaayo n'otatulekerera twagambye tujja era naawe otwegasseeko tulabe ku muganda yaffe Kasiriivu okuba lwamukwata n'olwekyo Kasiriivu yono yafuuka mulema is already rem disabled asana nakubeera mubende naye mubini naye tajja kugenda tujja kumuyamba mu lunaku lwaffe n'olwekyo baganda bange oli omu abeeyo akagambo kawaayo Sentongo yamanya n'eddoboozi Saalongo Joseph Sentongo 21-981 Sergeant Joseph Sentongo bannayuganda mwenna abatulaba abali mu Uganda yaffe abali mu nsi z'eno naayira mwenna abatulaba ffe bakadogo abayita gavumenti eno mu buyinza abakola kyonna ekisoboka ebiwa omusaayi kale tuzze olayo okulamula ku mukama waffe afande Kasiriivu tumusanze wano ku muzigo wapangisa naye kiruma okubanga afaane mulamba omuluyata 82 okubanga afaane ali ku muzigo wano ate nga nezigusasula teziriiwo sini ofisa mulamba yandibadde nga naye ali bulungi naye nga tusanze mugonvu era mulwadde eddala eryaddala twekozeemu omulimu nga bakadogo tuli bulungi naye okulambula omuntu kikulu kubanga ne bw'obanga wadde mugonvu oli bwakulabako addamu ku ssuubi mukama waffe
tusanyuse kuba tusanze ali embeera mbi naye tusabye Mukama ojja kusuuka. Twebaze ne maama akukuuma alikumire n'abaana bato baffe baganda baffe. Twebaza ne mukulu Kisubi okuba totulekeredde ate ng'okulaba Nakyewa era tusiima Mukama tusiimira ddala tusaba Mukama akutukuumire nnyo era akutubere kyosinga okwagala. Sigadde ne Joseph Ssentongo Ssaalongo. Erinnya n'eddoboozi Hussein Kopolo. Nsanyuse nnyo okulaba afande wange Asiimwe era ye musajja fayita ow'ekinaana mu ogumu. Naye kinkwasiza ennaku okumusiŋŋana ng'afaanana ati engeri gye nnamulabanga ewaffe eyo mu Lubulemeezi, ku Lumansi, Lugogo, Kikuba Nnimba nga bonna afayitawo nga ye musajja era gwe nali mmanyi nti mu kkuba mbusi asula bwe bajja kanjogere enjogere eriwo mu biseera bye. Naye bwe musiŋŋana ng'afaanana bw'ati kyewuunyisa kya nnaku kya buwemu kya kivve. Naye we nsabira abakomandazi bonna, komanda ne Chiefu Pulezidenti wa Uganda atule mu nsonga zaffe ez'Abakadogo abaalwana nga tuli baana bato, twakozesebwa nga tutuneetuuka nga tutumanyi kye tukola, ne batuteekamu mulaalo era netukole ekyo ekyali kisaanidde ne tukwata eggwanga. Naye nsaba n'obwewembeefu ku nsonga gye ndabye ku mukadde wange, kamutwale ti mukadde wange, kubanga be bamu abaatuwumbangawumbanga ne batugumya okuba nga afaanana bw'ati. Ensabira bonna alina ky'alina kubatuwuliriza bannayuganda abali ebweru w'eggwanga ne munda w'eggwanga, nga tusobola okufuna obuyambi bwonna obusobola okutwala muganda waffe mu ddwaliro eddene afune obujjanjabi. Bannaye tubasaba alina k'alina konna asobola nti nsobola omutwala mu ddwaliro eddene oba bweru wa ggwanga oba munda w'eggwanga ayambibwe. Tusaba bannayuganda abalina omutima ogw'ekisa nga bwe tukeera enkya tutuula ku malediyo nga bakubiriza nti bano balwadde emitima babatwala India, bannayuganda ne bakuŋŋaanya akasente, omuntu n'agenda ne bamujjanja n'afuna obujjanjabi. Kubanga bwe kiba nti bamuteekamu ebyuma nti kati byafuuka kizibu, biyinza n'okuzaala obulwadde obulala. Sijja kwogera bingi nga bwe mulaba mukadde waffe ono mukosifu tasobola kutuula bbanga ddene olwa Katonda n'ensi yange, Katonda abampeera omukisa. Nze Kopolo kwagala kwe David R.A. Neebaza Katonda kuba ekiseera kino Katonda kyatutuusizaamu nga tukyali balamu, n'okukuŋŋaana kwatukuŋŋaanyizako ne tweraba nga tukyaliwo. Katonda byatuyisizaamu bingi, bannaffe abagenze bangi, n'okulaba ffe nga Katonda akyatutaddewo ekiseera kino nga tukyali balamu bwe n'okutukoŋŋaanyako kati nga tulinga abooluganda, kubanga twakola emirimu ne tutuuyana okutuusa eggwanga lyaffe okulirwanirira lituuke awalungi, naffe we tulisanyukira. Naye nga kyannaku ate nti ffe abalituusaawo twerabirwa era tulina ennyiike nnyingi. Bwe tutulamu bwe tuti ne twogerako bye twayitamu nga bannaffe baatwerabira, tubeera n'ennyiike nnyingi, era abamu ku bannaffe kye bava banyiiga bali ku luuyi lulala, naye ffe twakkakkana tugumiikiriza okulaba nti bakama baffe naddala afande Museveni okulaba nti atujjukira aleme kutwerabira. Tulina ennyiike nnyingi, sijja kwogera bingi kubanga baganda bange bye boogeddeko ebitono, naffe bye mmanyi byejjukirako ebitono. Bwe tugenda ku buli kimu oba owulira ng'oyagala nakkaaba bukaabi. Kale ku lw'ensonga eyo nze kankomaawo. Tukwebaza mukulu Kisubi olw'obuvunaanyizibwa bwonna bw'otutwala n'olaba nti otutuusa waggulu nabo bategeere ku mawulire gaffe.
RA Kopolo Msifred nze bannange essanyu siriina okulaba nga mukama waffe ng'ali mu mbeera ng'eno ng'abamu babatwala nawa ne babafaako naye n'abeera mu mbeera ng'eno ffe ne tutuuka ate okwekuŋŋaanya ne twekolamu omulimu ne tugamba ti katugende eri munnaffe ye mukama waffe era ono awatali ono nsuubira nti ebingi nnyo tebyandibaddewo naye ne tubeera mu mbeera ng'eno ffe ne tutuuka okwekuŋŋaanya nga tewaliwo na buyambi bwonna busobola mulabirira bwonna n'abeera mu mbeera ng'eno siri musanyufu nze byange sijja nakwogera bingi siri musanyufu naye nsaba busabi batulowoozeeko Kabakadogo bannaffe abatulaba amannya agange Sergeant Isa Sekasiru Bwama RA tuli nnaku y'amaanyi nnyo okulaba nti twewaayo abamu ne baakwatibwa abalala ne bakola bate neera kwewaayo kubanga twali tusobola okutoloka mu nsiko ne tukomawo awaka naye twewaayo ne tuwaanira eggwanga lino naye kyannaku nnyo okulaba nga kubamu abaleeta gavumenti eno buyinza bangi tubalabye bafudde bubi kati abalala ng'ono we mumulaba tokyalina kyayinza kwekolera mu nsi muno buli kaseera alumizibwa nalaba ne ku Lieutenant omu eri Kasenyi twamuziika mu kkutiya Lieutenant Mulama gaasitula abantu wali abateeka mu maato naye bannaffe tubadde tuwasaba ensi eno teri agenda gikungula mu butuufu twakola mpozi kyetubeebazaako kiri kimu kutukkiriza tetubabuulya biki ebituluma awo mwebale ekyo kyokka kubanga ebintu ebyo nsubira ate twalifudde bubi nabyo ku mutima nga tetubyogedde bana sijja kwogera bingi kuba byobadde ngenda okwogera engeri gyetufunye ekirowoozo kimu ekijja wano ffenna era kitulowooza byobadde ngenda okwogera bannanga basinga babyogedde naye mufeeyo nnyo ku Bakadogo abamu emabegako eyo bavayo kutulwanyisa tetuli Bakadogo biki ebyo bye byange. Sergeant Sekasiru Bwama. Niko nashukuru sana kuona kwamba wenzangu wamenitembelea Bakadogo wenzangu, nikajua kwamba bado naeleweka katika Uganda. Yani mnavyotuona hapa tuko kwa vikundi vya aina mbalimbali. Kuna 7th Battalion, 3rd Battalion, 5th Battalion, 11th Battalion, 15th Battalion, tukajenga namna. Sona kwa hivyo yangu kama mimi wakati nilipoona maendeleo ambao tulikuja nayo kama haendelee vizuri, mimi nikaamua niache, nikaamua kuacha. Na wakati nilipo kazi walite sana, na kwa hivyo wenye wanahurumia wakina Kadogawa watusaidie, mwenye hahurumie kama wengine, yani hao wanajua kwamba walifika, ni lazima walifika. Tarehe 25 mwaka 85 mimi nilikuwa Busega. Hapo kulikuwepo mti ambao unaita muolola. Mzee akagawa jeshi wakati niko hapo, akasukuma 3rd Battalion iende kamati Uganda, Uganda. Akasukuma 5th Battalion ya afande Kasaka aenda kamati Entebbe. 7th Battalion ya afande Taligonza taisi yake alikuwa afande Muhanga. Tuko advance. Company yangu ilikuwa F company. Wakaniambia tangulia,
nililala kwa maji hapa chini hapa. Asubuhi yake muda wa saa 11:30 hapo kwenda kupiga afande Sabata kombora la mota, wakati tunaangalia hizi Sabata ndio maiti zenye zilitangulia kwa headquarter Nsanji. Lakini tunashangaa sana, sina mingi, wabora ni maajabu tu, ni maajabu. Na washukuru wa ndugu wenye wamenitembelea, na waombea mema. Asante sana. Afande Kasirivu kwegamba obulwadde buno mumulime ekiseera kiwanvu. Kwegamba ate mu ngabe twayingira obuyega nga tuli baana bato, Oluswayiri twayirugira mu nsiko, Olunankole twaluyigira mu nsiko, Olulimi oluyima twaluyigira mu nsiko, n'ennimi endala kuba twayizeyiza ennimi nnyingi mu lukuba tubadde n'abantu ab'enjawulo. Kyategeezezza bwe tujja okuwamba Kampala nga tuvudde mu Luweero yonna, Masaka, Katonga, biki Afande Kasirivu yali akulira koyi yebeera n'abajaasi nga 12-14 lafule ekiseera ekyo ku myaka emiteejo ng'akulira koyi kampani ey'amagye n'emmundu na buli kimu bomu biki oyo ku myaka emito. Ne bamuwa koyi eyakulira wonna Buyala wamuwasewani Zimulamugwanya, genda Nsanji, genda wa n'abakulu abamu be yakwata mu magye g'Obote galutwa bafudde ba Kano ba brigadier be yakwata Ekyo Santos Okecho Lieutenant Colonel Gomanyi ow'Ekiryandongo eyali omusajja omudaama eyali akulira brigade bayita mobile gye bayita Delta. Oyo Okecho yali musajja mudaama, ono yamukwata. Naye olw'okuba nti byali awo tutegeragane ate ne bamuwa obukulu mu bwangu ngeri byabituuka ku Ssentongo Mwalaba gwe yakwata ate n'amukulira. N'olwekyo kitali kibi kubanga twali tuyinza kutta buli omu. N'olwekyo mu kujja okuwamba President Museveni bw'ava gye yava n'ajja e Busega n'alagira ebibinja 11 Sefali gende Kololo. Ye yali mu kibinja kya 7 ekyakyali Gonza ekyakwata Makindye Barracks ng'era akomandinga. N'olwekyo bw'olaba obulumi bwalimu twewuunya. Mu bantu abaasooka mu nsiko wali ku list, abaakwata Kampala mwali ku list, abaawonya Genosale Bukalabi kubanga bandi musse be bano bennyini. Kugamba eyo olabye dda nti yandibadize muzira hero okulaba nga Genosale is a general, ye lieutenant asola mu kazigo kamu yafuna emitwalo 15 ne pension tafuna. Kyewuunyisa abasajja nga bano. N'olwekyo bwetwe tusazeewo okujja tumulabeko, tumulambuleko. Afande Nassaazi tukwebaziza, Afande Nsereko tukwebaza byonna byokola, era wafaayo n'ojja n'olaba ku Afande Kasirivu n'abalala abafuddeyo. Olidde Mwami Haji tukulamusa nnyo era byonna byokoze okulaba nti ofa Kasirivu tukwebaza. Weebale nnyo weebalire ddala Mukulu Kisubi obutatulekerera n'ofaayo n'onoonya bakadogo n'onoonya abaawa n'oteekamu amafuta go n'onoonya data tukwebaza. N'olwekyo tusanyuse nnyo Mukulu Kasirivu era tujja tujja kulambula paka bweneevaayo oba general oba brigadier oba ani n'agamba Kasirivu atwalibwe mu ddwaliro. Nga bwe muyamba abalala, nga bwe muyamba bakamiliyoni, nga bwe muyamba bakusaasira, nga bwe muyamba bakenzo babebe kulu Afande balamu kuvaayo gye mu minister jango kyaliwo omusajja ono ogambe yono yaleta government bwafaana ba advisor president Afande Kaine Lugaba nawe jango olaba omujasuwo kubanga kyoli maanyi gaffe ffe bakadogo olidde. N'olwekyo tubeebaza mwenna bannayuganda, ogwange ngukoze nakoleeza omumuli, ogwa chairman ngukola kubanga sinza kulekera munnaffe n'afa. Olidde bwatyo kati bwetunna tukokuziika ng'ate bagenero bajja sorry Kasirivu waffe owedda mupiganaje. This is the time to help each other. N'olwekyo tubeebaza nnyo mwenna bakadogo bannange, mbeebaza nnyo buli eddoboozi erituuse genda walala London Sweden wa but this is the time to help Kasirivu. Oyo yenna alina kyali, omukatuliki, omusiraamu, omukulokole, buli omu mu ddiini ye, omujaasi, private yali asikali yenna ali Jinja wa Sudani wa Congo. This is our comrade. Those who participated, contributed, sacrificed their lives when they are younger to bring this peace of today.
Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa, kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.